Mulungi yakumene kwa Rose Media yinkwanizo nakola nkobaze mlimu jana joto sakengalo mukwane subscribe ngatenza nyo bambi atata nabambi nawe subscribinga video jimpe ka like ne comment tubere nga tukoneketinga mukwano amawulira amabi okubewa Honorable Zaake olunaku lwa parliament yakutte omuliro lwa nsonga ki obubaka bwe yawanga bali mukuziika banange bwamuletedde ebizibu nga ababaka abakyala bavudde ne bamutabukira nga bagamba yabatyobola naddala speaker ne omubaka akulira ekitundu ky'eraka gye baali bagenze kakati no olunaku lw'eggulo baabannanga olutalo lw'abadde okukakana nga bamuyisizaamu n'ebikonde wamu n'empi nga bw'ogenda kubanga obiraba omubaka omu ye yagambye nti kino kyonna kityobola omukyala yenna gy'ali era Honorable Zaake alina okubeetondera okuddamu okutuula mu parliament ogenda kubanga olaba olutalo nga bwe lwabadde ate bo aba NUP bavuddeyo ne beewaana okutimpula oyo omusajja gwe bagamba nti yali ayagala kutta Bobi Wine era ne bagamba bajja kutimpula yenna n'ekika mu kkubo lyabwe wabula nabo babaanukudde bwino ku mmeeza agambye naye ajja battira mu firimu yaabwe ey'okubiri gye banoonya wabula ye bambi omumbejja Sanga Lyambogo bavuddeyo n'agamba nti bannange okulwanagana n'okuyombagana si birungi kubanga alaba ttiimu zonna zinatera okwettingana aba NUP baagala okuyomba n'aba Museveni nabo bayomba n'agamba nti batuule bateeseganye baleme kubeera nga bakayuukana ogenda kuba bino byonna obiraba mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. I have a problem with matters that have happened outside Parliament. I have. I didn't say you have. I said I have. Please listen to. I have a problem with matters that happen outside Parliament, coming here and they become part of parliamentary business. Having said that, Mr. Speaker, the colleague complaining has said that what was said she can't even utter it. How on earth can Parliament listen to what a member has said? She can't even utter it. Mr. Speaker, you are bailing for no reason. Because if you want to shout, we can. Honorable colleagues, listen to a colleague is submitting, then you can be given a chance to respond to what is submitted. Yeah, because you see, if you want to shout, we have the mouth, we can begin shouting. Yes, we can. Eddembe ly'abakyala yakutyoboola dignity yaabwe ne reputation yaabwe okuvaayo n'ofuma omukyala oba ofumye abakyala bonna oba ofumye bannakazadde b'eggwanga nga mwotwalidde n'abaakuzaala n'abaana b'abawala n'omukyala wo ekintu ekyakoleddwa mu constituency yange kyabadde kibi nnyo muzze mulaba ng'abantu abatali mu kibiina kimu bwe bakyala awantu wabaayo okulwanagana naye ffe ab'erwakayi tukkiriza mu nfuga ya dimokirasiya ojja mu kibiina kyonna ky'oyagala n'oyogera by'oyogedde n'ogenda naye tetukkaanya na kusibuuka mpisa na kutyoboola kitiibwa ky'abakyala okubayita ebigambo bye muze muwulira mwabiwulidde era akatambi bakapuleyinzi nagambye nti ebigambo ebyo sisobola biddamu kubanga nakuzibwa nga ebigambo ebyo ng'ebyo sisobola byogera so kyekitunyiizizza kyekyatunyiizizza ate kyova olaba nti abakyala bonna bavuddeyo n'abaopozitioni n'aba-NRM buli mukyala yenye ate n'abaami bafuddeyo kubanga nabo bazaala abaana bazaalibwa abakyala ekikolwa kino tukivumira neze kuvumirira yenna ate tetujja kutuula mu palamenti ya Uganda nga Zaake akyalimu Honorable Zaake alina okuvaayo ne yeetondera Uganda n'ensi yonna n'abamuzaala kubanga yatobodde buli kifiibwa kya mukyala yenna ku nsiko kino tekiriiko byabufuzi obutakkaanya mu byobufuzi tekitegeeza lutalo era ffe kyetukkirizaamu tetujja kukkiriza Honorable Zaake kutuula mu house paka ng'avuddeyo ne yeetondera eggwanga Zaake okufuukira eggwanga ekizibu olwokuba tatawe mugagga kuba kitaawo newunya n'abantu bakulonda bakusuubiramu ki era bakwagaza ki because you are nothing
constituency tana kyogikoledde oliwo for sympathy for kabampane kabandabe era ndi wa nupu nnyo bangi aba nupu bangi omukulu leader of opposition single leader of opposition one by the way sotia basegona bona ba nupu there are many peoples about opposition banamboze boogera naye tebatuuka ku Zaake abantu bekoze bintu tebatuuka ku Zaake kifaananyi kikyolaga omwana yandeta generation ento oyina nyoko you have your sisters nodda ku mukazi mu constituent speaker wa parliament Anita Mongo twakulabako bodda eri ebbali ng'omufuka amirira bodda mu mawulire ng'onoonya sympathy ekintu kyokola kikyamu nnyo kyolaga eggwanga laffe n'abavubuka abato bwe mubanga mwe mwagala eggwanga Katonda mbasaba bakuba ebbalayi mwenna bazikirize naku nnyo kibi nnyo okuba nga parliament erimu abantu ng'abo nze simanyi na kumanya lwaki babeeramu simanyi na kumanya buyinza gye buli lwaki abantu ng'abo tebava mu parliament tufuuse eggaali ya mukka yenna ayimirira mu kkubo lyaffe tugenda kukukoona genda oddangayo ku maaso olumanyimanyi olukwasa embwa mu mannyo okiddangamu ate era twagala tukufuule ng'akapande akalabula abalala denja hatali kati njagala gamba ku bino ebivubuka ebisiro bitategeera ebyakuza omutwe ng'empanama ya pamba nkiddamu ebyakuza omutwe ng'empanama ya pamba byabadde nga bikaaba byabadde yeggulu nga bikaaba papi wani bawona baagala muta papi wani simayi baagala muta episito ino tugikute simayi episito ino wano kati njagala kugamba mwe mbizi mwe abasiro batategeera abawutalala mwefuula nti muli bagezi kume muli baseru kati kaŋŋambe Bobi Wine Smoker onoonya firimu party 2 naye ekyaganye nkiddamu Bobi Wine Smoker onoonya firimu party 2 wabula ekyaganye nkiddemu onoonya firimu party 2 wabula ekyaganye kati njagala gamba bino ebivubuka ebyabadde biraajana nti Bobi Wine baagala muta kambuuze Bobi Wine yasoose okufa ŋŋamba Bobi Wine Smoker oba mutta yaba asoose okufa kyogamba ye tagenda kufa waliwo abasiru abeewulubaza nakugamba mmwe obwongo bwe muyina bwe busooka okukulembera obusiru bwe muyina bwe bukulembera kati njagala gamba zino embizi ezitategeera firimu paati tuje muli mu kunoonya okuzannya ngenda gibattiramu ngenda kubattiramu firimu yammwe ya paati tuje munoonya okitegedde ngenda kubatta firimu yammwe ngenda gibattiramu muveewo kubanga obusiru muyina bungi temujja tuteeka mu bintu bya kisiru by'ekibizi byammwe kati n'owulyanga kino ki edi mutu simanyi edi mbizi simanyi edi mpanama Bobi Wine baagala muta yino pesito tumukubye kati bambi mwayogedde bulungi nnyo nti mwakubye omusajja kati omusajja oyo mbadde njagala akwate bulungi nnyo buli wa NUP yenna amukokote babakwate kubanga mutambuliza amateeka mu ngalo zammwe ez'ekisero mwefuula nti muli bagezi kume muli b'amazzi temutegeerera ko ddala omusajja alabika yabadde yeetakula n'okwetakula ne biraba ku pisito ne bigamba uno ayagala kutta Kyagulanyi mmwe wawambizi mutambuliza amateeka mu ngalo omusajja mbadde njagala akwate bino ebiyaayi bya NUP byonna abikwate okiba siki nja kumuyambako kubanga obusiru nabwe butandise okulinnya nabagamba kasita mugobera Bobi Wine Smoker obwongo obubwa temuyina muli basiru temutegeera mbizimwe kyogamba mutunga yagala kutta muntu abeera bwate mu lujjudde bwate najjayo bwote pisito mu lujjudde muli basiru temutegeera okufa kw'omuntu zibeera ntuuko ze naye bw'oligeza okwesimba mu muntu okumukola ekikyamu nga Mukama Katonda tannatuusa oba omala budde Mukama Katonda buli wagezaako okuleta enkyukakyuka mu bantu tosobola kugirwanyisa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayina okuttibwa mu Arua battamu ya Seni Kawuma si mu butanwa mukagenderere battamu ya Seni Kawuma nga muyita Kyagulanyi kasirye lwe yakubwa essasi mu mutwe Kyagulanyi Ssentamu yayina okufa olw'amaanyi ga Mukama Katonda n'enteekateeka ze emizimu gy'eggomba gyamuza ebbali ne likwata kasirye omulundi guno nga nakyemalira oba abagajambula bagezaako okutta Kyagulanyi Mukama azze n'akituulamu. Mbadde njagala bajjukiza
nti okuvuma ennyo si kwe kutwala entebe. So you don't attack with insult. Behave yourselves. Be in the mood. Munywe ku mazzi mukakkane.